Bino bikaabya Kyabazinga w'e Busoga Muwambe Rebecca Kadaga akakasizza ng'ate w'ogenda okubifuna mu maaso awo era nga wenjogeera olutalo bizzeemu wakati wa Eddie Kenzo ne King Saha bannange abawagizi bo batabukidde ddala nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Mugamba mutya, mwasiibye mutya bantu bange? Kansuubire nti muli bulungi ba mikwano. Maama wa Love Mercy step mother eyababonyaabonya afudde kyokka Love Mercy ekifo ky'okukaaba munange ate ye asanyusewo obusanyu singa enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Excellent mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Excellent. Nyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli Bwerudiya mukubireko era nga tulina ne bannaffe aba BF Sumanga nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko kikuwalo toddeyo n'olumizibwa ebintu ebitategeerekeka ng'ate aba BF Suma bali era nga gwe wenna ayagala okulanga naffe wano bizinesi enamba weeri awo ya WhatsApp ate osobola okujja munange ne twogera ebisingawo. Munange sigenda kuliza era nga nkutandise ne Dr. Jose Chameleone wamu ne Pastor Bugembe bano no bafulumiza oluyimba oluyitibwa Omusamaliya kyokka endiga Pastor Bugembe zasumba z'omukwano zimuganya okukola luno oluyimba ne Dr. Jose Chameleone nti waba ayagala akola oluyimba naye asooka ajje mu kyaki ayatulwa obulokozi abo balyoke bamukkirize okukola oluyimba ono. Munange batabuse nnyo ng'ate wengendo batuusaako wano vidiyo mala ate nkwongereyo munange bya dokita tebitegeerekeka bwe balaba akiisinga basajja banne atandikira ku baganda be n'ebirala kati bagamba miliyoni twesonyiwe wagaana olokoka wagaana osiramuka wagaana okatuwalikika wagaana byonna. Pastor Bugembe sirumba bakitaffe naye kyembuuza nkimanyi mwami gwe olina omwoyo era ogenda n'obuuza Katonda n'akulungamya mu nnyimba z'ogenda otuyimbira era ne zitukola bulungi. Kyembuuza ne Chameleone wamututte n'alungamizibwa omwoyo akuliko oba ne Chameleone yagenze ewaabwe eyo gye simanyi n'alungamizibwa emyoyo egyo gye tulaba ng'ali ne baganda be beekiisinga ku bituuti otuleetera emyoyo ng'abalokole tutandika okwebuuza lwaki abooluganda beeyagala n'abooluganda abalenzi n'abalenzi kiki kwegamba bannange mutu kwegamba tosobola teri kiwero kitungibwa mu kyambalo kikadde. Bayibuli egamba nti wabeerawo okuyuzibwa era okuyuzibwa kuba kunene. Kati kyembuuza wa kumwe nani ayuza lwaki mutuleetera ebintu kiki kye mwagala ensi weebe mugobe tomuleeta eno bw'aba ajja ajja tuleeta ajja kwogera bwogezi bigambo ajja yatula obulokozi bwa abalokole bo munnange batandise dde okwekyanga bagamba nti Dr. Jose Chameleone wabanga akakasiza ddala nti yalokose ajja yatula obulokole kale bo tebaagala bikome mu luyimba. Kati simanyi oba oluyimba luno kubanga ye Pastor Bugembe bamuganye okuyimba ne Dr. Jose Chameleone kyokka ate oluyimba bamaze dde okulukola. Kati simanyi oba oluyimba lugenda kukomaawo oba Pastor Bugembe yetagenda kuwulira bantu be oba endiga ze bizimugamba. Kale bwe tweyongerayo ne Kyabazinga w'e Busoga munange amawulire ag'ennaku agaliyo amazima gali nti Kyabazinga yawambibwa taliiyo era tubaye tukyalimu okubuusabuusa nga tugamba oba bintu by'abantu kubanga n'omukyala amaama ine bantu yavayo n'atukakasaawo nti bannange temweraliikirira buli kintu kyonna kigenda kutambula bulungi. Naye ate ekyasinza okutwennyamiza navayo ne mbayitira vidiyo ya Honorable Rebecca Kadaga nga akakasiriza ddala nti kituufu Kyabazinga taliiyo. Kino nno kyanyiizizza abantu bangi nnyo era nga buno obudde batandise dda kati ebya siriasi okubanja Kyabazinga w'e Busoga. Naye ate olunaku olw'ejjo ebadde yidi kati ndabye kino ekifaananyi nga kiraga nti Kyabazinga y'omu ku baasiibuludde abantu. Kati ne weebuuza oba ani abuzaabuzaali naye ng'abantu bagambye nti kino ekifaananyi kikadde si kipya. Naye ate nze ndaba gye ndabyemu ebintu ekifaananyi kino kipya. Kati simanyi ne oba tukwate kya mukyala maama yine bantu
ebintu byayogera nti ebintu bino tubikwate slowly omwami gyali oba tugere n'ekya Rebecca Kadaga kugamba tukyali awo naye nga byenfuna byonna nja kujja ate mbibategeeze naye nga Babasoga bali mu kwekalakaasa kale bwe tweyongerayo ne Love Mase ono nno ali mu masanya ag'ensusso oluvannyuma lwa stepmother we eyababonyaabonya nga bato n'alemesa ne maama waabwe obufumbo n'atwala n'ebibugagga byonna bye yakola ne taata we munnange ali mu masanya oluvannyuma lw'okukitegeera mbu afudde bannange abantu muyise bulungi abaana abato Banange stepmother waffe afudde. Stepmother kyekikussaawa zino nedda tewandifudde n'akatandika okulaba ebirungi nga weefiisa. Olina amagezi mukazi go, olina amagezi. Musajja yakangulira Range Rover n'akagivugamu emyezi 2 nga weefiisa. Ali akawundo n'akagivugamu emyezi 5 nga weefiisa. Watuloga kuba bubi tubadde twakatandika okulaba ensi nga tuli bulungi weefiisa toyagala kubiraba. Stepmother tugenda kufa buti. Banange mukwateko maama nze omukazi ono teyandifudde kati. Teyandifudde kati banange teyandifudde kati. Yatuloga kusirana tubadde twakatandika okulaba ebirungi maama. Yeefiisa gwe jjajja wafudde kuba enduulu kaaba. Love Mase bw'atyo munnange ye bw'ajagambizizza so kano kagenda eri mmwe mwenna ba stepmother eyababonyaabonya abaana bemubeera musanze mu maka ago omwana akaseera kagenda kutuuka ofe akusanyukire akube emizira nga wolaba Love Mase nesu oba ng'osanze abaana mu maka abaana bayise bulungi kubanga bonna babeera baana bo babeera baana ba mwami wo okitegedde ate enkera busobola okukya bo bennyini ne bakuyamba munnange butweyongerayo ene Eddie Kenzo manye ebbanga libadde ddene nga bagamba munnange Kenzo tamanyi kuyimba bintu agattiira bigattiira omma bayogera bingi ne Eddie Kenzo yabalagako nti ssebo nsobola ekitone kyange mwekiri wadde abantu bagamba nti ye Kenzo lwakuba alina mukisa n'ebyokuyimba byamugwa kkono ngenda sooka nkutereko wano bakayita jjalibu ate male nkwongereyo n'abantu endowooza zaabwe kye balowoozeza oluvannyuma lw'okulaba Kenzo ng'atuwaamu akapeera kano baanaaki amazima ndaga omutima gwa zaabu maama wo ze gwolaba kunyokokola buli kalodi ne kakuwa okukebalo okwagala kuli eno kusumuwa naye omutima gw'omusanyufu nange njagala manye bw'osula tubiteekemu obugunjufu amazima lwaki tosasirako naye naawe oyagala nkola enkyakale nga weekisa ewekenyayo koloozaako awakuba maama obeera wekyanga kumisinga nnyo ekinuma batobogana ate obudde bw'ekiro sikyebaka beera nekisa tuli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nyamba. God bless. Bw'atyo Eddie Kenzo munnange buli omu yamukuba surprise omanya ebbanga ddene abantu badde bajulunga Kenzo otamanyi kuyimba biki nga bagamba nti Kengisa haya asinga okuyimba naye mbeddeko awo nenjogerako n'abantu ab'enjawulo abamu bagambye nti Kengisa ekyamazima asingira ddala okuyimba Eddie Kenzo naye nti Eddie Kenzo wa mukisa omanyi byawukana naye nga bo ttiimu Eddie Kenzo mbayina mu maaso wano wamma nga nakati bakyajagambiza kubanga Kenzo kye yakoze nno yayimbidde ddala nno eddakiika eziweera ddala naye ng'ate akulaga musajja akyayimiridde kale katulaba akatambi kano batiimu Eddie Kenzo bagamba kitweyongere naye mmwe bulijjo abakomparinga Kingsa ne Kenzo mu kuyimba bulijjo mutegeeza ki omuntu yenna eyalabye study mu Suuza ng'ali ku Icona Ones ezabadde olunaku lw'eggulo ng'ayimba awo kagagunde eddakiika emu gye yayimbyeko awo awasemba nze nategedde nti Kingsa tosobola muliraanya mu Suuza. Kingsa tasobola kubuukira mu Suuza waabuukidde
nze bulijjo ndawana abantu bawaana bagamba Saha akabi. Yes, Saha amanyi okuyimba naye mujjukire nti ate King Saha copycat wa Moze Radio, nti newe yajjira yakopanga radio, kitegeeza Saha taliko original eddoboozi si original. Nze nga nakulira Ntebe, Saha bagendanga mu kibira eyo ekigunga eyo ne baleekaana nga bakozesa nnyimba z'aba radio. Yayimbanga ne bannaawo simanyi ba Aizon T nga baleekaana naye nga bakozesa nnyimba za radio bakola amaloboozi ago, kati ne bakipracticinga nnyo Saha kwe kufuna eddoboozi lya radio. Kitegeeza Saha taliko original. Naye Musuuza bwe bawulidde vocals ze yakasoola olunaku lw'eggulu anti bulijjo mumanye muzina ebidongo. Ekisooka Musuuza aliko original, ekirala Musuuza akasoozi vocal ebyaddala nange ne ngamba akasajja maanyi. Yes, Saha ayimba naye Kenzo maanyi. Ekisooka aliko original, alina hit songs, abadde okumala emyaka almost kati tugenda mu 16. Kati ng'omugerageranya kw'oli munnange oli ayimba beat emu ate nga freestyle just nayogeramu obugambo nga tatudde naku. Zo munange tiimu naddala tiimu Eddie Kenzo bali bulala bagamba nti bulijjo muwana King Saha mbwayimba naye talina wakwata Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bwe kuba kudduka King Saha atambula ate ono ye Kenzo ali ku misinde gya yiri si byange nange mbijjeeyo nenzija ate nembibaleetera wano ku Sovi News Extra. Munange bwe tweyongerayo ne Modo Music ono mwina maaso wano ng'amagezi abawadde ga bwereere naye maama akuba amagezi gabawadde nze nganze omuntu sigaguze naye ate gwe gasobola okuba nga gakukolera eri okuyambako okulumya emitwe eri abantu abo abakuwalana oba abakutambulirako akatambi ngenda kuba nga ate nkabateerako maaso wano. Genda mu supermarket okwate video ngo shopping ebintu obiteeka ku kagaali biyitirivu bijjudde pomalo bizze masa. Nze nkubuulira tosemba nakyo. Genda yoteekako ebintu mu kagaali bwekati bw'omala bizze mu masa. Ekikututu oyagala mata gajjesa naye londerako n'ebirala akagaali osukuma okwate naako kubiri teekako ebirala bw'omala biddeyo mu masa. Okuba akafaananyi abalabe bammwe mubalumya emitwe. Mwaba kyapangisa gende enkoko tugula ya supermarket gula seggwanga ziriye zitambula kite mu lujja kitambule. Modo Music ye munnange bw'ati amagezi abawadde ga bwereere sinaga ssente naye nga lwaki obeera obeeza obulamu bw'omuvunkenke ekyakadde k'omala ng'ogenze ate simanya otadde ebintu ate weekwata ebifaananyi ebintu ebitali bibyo enkya bajja kugwamu bakusekeera ate ofuuka embooso kiba kisingako n'otambuza obulamu bwo nga tobutadde mu matigga nga si bwa bunkenke ng'ate Modo Music bw'agamba. Kale byebyo munnange buli omu osobola okukola ekiba kikusanyula kati ye Modo Music ekimusanyula. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bwe tweyongerayo ewa MC Chumi ono nno munnange alina omuntu gw'atabukidde wadde tasobodde kumwatuukiriza linnya ng'akatambi w'engendo okukabateerako Maasawe agamba nti yamulumba omukazi w'ate akayimba ke akaali kamuwa obusente kyokka ye n'amugamba nti bakolemu collaboration ne munnange nti okuva we baakola bonna oluyimba taddangamu kufuna ssente era ffe ne tugamba nti Chaka abadde agamba Spice Dana kubanga ye muyimbi gwe yakakola naye oluyimba kati avuddeyo n'amugamba nti singa tojja kunneetondera ogenda kufunamu obuzibu. Agenza amanyira abantu bangi ne manager we. Muzze mukola abaana b'abantu ebintu bingi naye nze ogenda kukoma ku nze. Singa tokoma ku nze Katonda agenda kukulekulira ne chance gy'obadde osigaze eri Katonda ekugende busa ogifiirwe. Bwe nali sinayimba naawe ng'era siryokke naawe. Bwe nayimba naawe era siryokke naawe. Ate nga simbye naawe nti njagadde wabula nga nkakiddwa. Ku feve yange, ku mukisa ogwange, ku luyimba olwange, ku bantu abanjagadde abange. Nga si masannyalaze go, nga si ssaalazo kuba tonsabirangako. Naye singa temutereeza mu bwangu ng'omuntu, singa temumpa treatment gye nsaanira nga Chumi, you don't know. Bw'atyo n'omunnange MC Chumi bw'avuddeyo wamma yenna nga tasalikako omusale naye ng'abantu olunwe balutadde mu Spice Dana kubanga gwe yakakola naye oluyimba lwe olupya lwe baddamu remix ogw'okutega. Omuwestana atayagala gavumenti ya Museveni olina ebintu ebi oliko ekikyamu ku mutwe oba obusiru wayonka buyonke. Nze bwe nkutunuulira bwe nti nkulabanga mazzi. Omuwestana olina ekyagulanyi mu maamuleko gavumenti yammwe. Olaba Abaganda babasosodde tebannakwata buyinza naye bwe banaabukwata. Omanyi gye mwali nga Museveni tannakwata wano buyinza. Mwasindikanga bigaali, mwakolanga bwayaaya, wano mwabanga bashamba booyi. Kati gwe wenna ata-appreciatinga Museveni wajja abajje na wajja abatuusiza. Bwe nkugamba nti oliko ekikyamu ku mutwe mba mu kyamu. Omuwestana tewandibadde na mu mboozi zonna za Museveni agenda atya. Essaala gye wandisabidde Pulezidenti Museveni ya buwangaazi kubatuusa gye mulaga. Gavumenti zonna ezizze zikwata obuyinza wano zaali zaabateekako ettaka. Wano nga ne bye mutunze ne bye mulimye n'amata agaavanga ewammwe Abaganda be baabeeranga babbulooka. Nga mmwe mujja ne mukoma wali Nakasera Abaganda ne batunda ne babaawulizaako ku ssente ne muddayo. Bwe mwayingiranga ekibuga wano mwabeeranga mu nnimiro. Olwaleero omusajja azze abasikiirinze muli mu mawofiisi musupiya headinze buli kimu. Muyize bizinensi, muyize buli kimu kyonna n'otunuulira engalabi y'omunyankole bwe teyagala Pulezidenti Museveni. Oliko ekikyamu ku mutwe oba oli mazzi. Nze mbabuulira mbu naawe olwana kuvundika gavumenti yammwe. Omanyi bwe mwali eno gavumenti ennabeerawo. Bw'oba tofunye mu gavumenti eno si buli omuntu wakufuna mu gavumenti, si buli omuntu wakufuna. Ne Yesu Kristo bwe yatambulanga nabo waliwo abaaviiramu awo. Wenenye wekka. Ne Pulezidenti Museveni abayambye nnyo okubaako kye muli. Mwali bubi nnyo, mwali mabega nnyo. Katubabuulira amazima muve mu batuleekaanira. Omunyankole Mutoolo, Mukiga, Munyoro, Nyamaaza, omusajja abakozeemu omulimu muve mu kwasaamirira mumusabire emikisa. Katonda amuwangaaze mwongere okufuna. Katubabuulira amazima mmwe tubajje mu batuleekaanira. Tuleekaane n'abagwagwa ba wano mu Buganda naye tetwagala kulaba abagwagwa Banyankole nga boogera eby'ekigega.